gano ge bayita adikowa mungurira bira bisige bigo kan mama ngasoka batuma ku biziga ebigonze enviiri nenda mwekendereza munange temugira nyinde ezo temuze exposing nnyo. Don't let your noses be exposed. Mama ne bimunyenyeza mbi walabye alabe nti ayina ebyana sebo yabizaala awo alaba sukaali kati alaba nsawo ze zitambula sawo za sukaali naye omuniga akigwako bano bandereya n'akigulira ekitundu kya Rolex tekiddaka nga kiwunze nekyerabirani abakiteekamu sente baali bantu. Bibi kino kitandise n'okulya obuyembe obuki obukayirira kati kumbe waliwo ali eno erudda. Temwanga mwagala kumpita Kasumaali abangawo mu kava kaasu aleko kaasu yebale ng'osembera egwenno tebali social distance kino ekinde kitaana mugira gundi kati ffe essential husbands tetuba na social distance. Kasumaali ali essential husband efirimu egenda mu maaso njagala olabe badanga ekiri wano baabo kaninga mugamba nsooke nkwe kayembe nedda leka kutungununya mbeera ekyo ekintu kati nze ninawe mmanya emiyembe kuba kati tugenda eri waliwo gye mmanya egiwoomerera waliwo emiyembe gyeringa oyise mu kasagazi nja okutwala era ono ndowooza asigale nkutwala emiyembe. Kasumaali abalaki Kasumaali abalaki ekikulu maama atugaye tetulweyo abaana maama yabakutidde social distance baba no bali muri paste gundi biri awo ebito bisimba line biringazi ensana ulira line yabyo agenda maaso omwana wabandi ali mu sudia nete binuma oba aganye aganawa kino nekimuwagira kire kitunulanga okusindikiriza nga kimugamba ugenda mwamuge nze nja balinda sijja nakubaleka genda togaana munno wagaana mugalo tegunnaja nakati ogaane gwenno maama yagaye twangu ate gwe wagira abantwala gwokimanyi maama yatumye n'ebizigo nkwendi nkwagala bebi mukwano togasi kwagane maami yantumye ebizigo byebigonze enviiri lockdown ekuwuliza ekiyembe ekikaawa nikiwooma ozannya n'okuzannya gwe tuwelekere wamma era ogenda okwetegereza oli ye paasi azikuba azigumiza ono ayagala gaana kumbe paasi bamukuba bamusindikiriza alina okukkiriza nedda mukwano bami kwagane bama atutumye Kasumaali waabwe ndabye ne loosi Kasumaali yawuliranga loosi gyakoze tagikolanga efirimu egenda maaso ano munange abawala nga bakwata kubo kola ki kwekomerawo bava kutambula bage maama waabwe tuwubadde katuge tutambulemu baba no bakomyewo Kasumaali atawaanya kino kale omuntu teyandibadde nga akogga mu lockdown sokolindeko maama agenda okubatunuulira muve mukudekere baana bange omupiira tagunyumye bamugambye ni waliwo omupiira kugombolola
naye mama esaba kunsonyiwa nena mamanta mako naye omupiira mbusigunyumyeko bo kwekudda kalinga soka kintu kimanyi obudde bugeze nabagambye nammwe mundeetere ebigundi byange ninagendayo enki tujja bino n'enki ebizigo Kasumaali abibeera bizza bannanga abaana b'abantu lwe babeerako bakasumaali beerabiralabira tetulina amazzi tulina okufumba kitaamu ali kumpi kujja yanguwa jangu yongere balina okulekaani banguya ebintu emirimu taata alina okusanga nga ate bwe siso oyagala nnyo okwasa ebintu gwe ebintu by'okwonooneka ebyo naggaana kugamba kuseesa mu kyoto nakuma muliro owoza sitole kwe kuyitawo maama aseka saawa nanyiiga olunaku munaye nga zitwala wiiki namba mu mbeera eno tugenda maaso ne firimu yaffe kaakano mu kuvaawo mwana muwala ali wano awujjadde aba awujjadde ng'akasimu owange nyabo kwata bateeka muli obuyimba bw'omukwano oba Kasumaali ye yagula oba Musanje oba Thomas oba Wiliba tomanyaani naye nga bonna bakuba kanisa bogenda okulira ndowooza kintu kye kyekikubi nange gyendi bano inange mbadde nkumisinga awulira mu misingo Kamala kani nga mugangenda kupalapala nyanzi gyenkulabe obudde bwa kawungeezi taata omwana ono waddira oli omukambwe ng'engo era omwana ono obudde obwo bw'ayagala okulabikani akola ki agenderako efirimu egenda maaso katulege bigwera wulire okusuubiza tonyiga nawe bambi byabusungu oyina bungi ate ebyokusanyusa byennina kasu naye Kasumaali lwaki naye tunkiriza omanyi Kasumaali waaba ali kukulabikani aseketerera omwana w'abandi ateeka omuwala mu mbeera okwerabira niwawe waliwo ekibooko oli maama waabwe wanyiiga ku bintu ebitateredde akuba n'okuluma aluma agoba ngango kale nno kyova olaba weewunya ekyaleeta omukwano omwana ono okulabikani yeerabira kitaaye ni mukambwe ate kabeza ali ku ssimu ali wano ne Kasumaali afuuse Kasumaali laavu my love egenda maaso oluvannyuma Kasumaali noono asaana kwegendereza kati omuwala abajja kumbe muganda we yamusooseeyo bana n'abasajja nabo tugamba ebbula lya nsimbi bbula basajja omuwala okubanga baluganda mutandiko banange navayo mu kiwanyi si mu kimwanyi ne mu kiwanyi muganda we Kasumaali naye byamusobera nsonga munange lwaki togenda maaso ne bulijjo wamugamba nyagala kubira ku ssimu abeera akubira Kasumaali ebintu bino waliwo kye bayita ekinyegenyege omuntu ayinza okulaba bannaawe babiri nga bali mu mukwano ne yeegomba aye ne yeegomba bba wa munne gwe musajja gwe n'ekiki ate si Kasumaali omuwala bannange alimu omuze gwa maama ayagala bannange baba ono yamukanyuga olukanyuga n'agwa eri n'akubawo omutwe nfudde
Baba. Mfudde ono sirika naye tuyita no bababo. Eki. Kaya omukoze naawe muno mutegudde buteguze mutegudde naawe sirika. Sikiriza nimpya kigambo. Era tobaako n'ekimu kyonna kyogera mbu simanyi omanyi ne gyali. Kyogera kyonna sirika. Era bino ebyekyalo etali kamera. Sirika. Tetulina kyakikolera nange mbadde neetaasa. Wayita wiiki namba. Tatandise ogugumuka. Tatandise? Gwe ndeka. Tomanyira. Owe. Hey. Alinga awerere nti. Olengera. Alanisa okuwuna emiwabo. Ekyo kye bayita okubuna emiwabo. Kiki ekigugumula ono? Oluusi ebintu bye mutwala ng'ebyama tebirina kusirikirwa era wekisirikira kikutuga mpaka n'okyogera. Kati munnange bwe baakuba ekigwo ogenda okwetegereza. Jangu. Zamugambe ngenze manju. Ogenze eri wantu waffe. Iya. Lwaki tetugenze ffenna? Naawe kino kyange bw'omu. Nga sisita wamuyita. Bulijjo sikuwa. Kani ng'amugamba nti ngenda ku kiri ekyaffe. Nga bampadde. Nkeni nange mbadde nfunye naye nja kuwa we wakitero kino tukigina kukigabana. Mami, oba ddadi bwe bambuuliza. Ng'amugamba nti oba nangamba oba okumbuuza wajjula. Kankutuge butuzi. Oba oyagala kunkolako olugambo. Kugambe toyogera kubagamba genda ze. Tobagamba genda ze kankutuge. Amutuga. Kugamba butayogera oyogera. Film. Bano bagenda okujja. Abadde. Omwana bamusanga avudde ku kitanda. Kumba omuzimu gwa muganda we. Emizimu bizibu. Kivola bande mu nju asula mu kasonda. Ozanya n'okuzanya. Vayo. Omwana ne bamugjayo omwana abasobedde. Kumba waliwo ekimutuze. Mukama Katonda wa Isirayiri. Mama yatandika kuyitirawo. Naffe situgenda muzaawo. Mukomyewo tetwagala mufiirwa nga bwe twafiirwa obubi. Mama ng'atandika kusaba. Sewaffe Munnange. Mukama Katonda nsaasirira omwana wange. mutuweba. Munnange oli yafa n'enguma naye ate n'ono naye omutwala. Onyomu. Kya kigenda mu maaso munaye mwana wange muwonye ono alwadde. Alo kiseemu sise. Yazirise baamutuze n'azirika. Arabye. Baasuze bambi batunula nga omanye ebyabazadde omwana waatabuka mu nju omuzadde teyeebaka. Kataata naye wuno n'okola teyakoze. Yaffe tuli wano mu. Maama n'alaajana. N'ensala yaffe Mukama owonye omwana. Wuliriza. Mu mbeera ey'obulamu bwe. Mukama weebale kubanga sisi omukomezaawo. Araba sisi. Sisa nadda. Waawe! Obadde ki? Bamusabiddako. Munnange nze nnyoko munnange. Naku ya muganda we yeekuluma munnange muganda we kulw'okuba yafa. Okyalimu ekyekango naffe munnange twatya tuli mu kiyongolole naye toyigwa ddalu ate. Kumpona ekimutaanya kirala. Waawe! Omwana alengeranga mama buli wamwenye omwana amulaba ng'ekizimuzimu. Omwana kiki? Ate buli kyotabeera. Omwana alenga bannaye omwana bulijjo tumanyi ono yasinga obugumu. Kumbe ebbanja. Ebbanja olimanyi lizitowa. Oyagala ku mazzi gakunywa? Oji. Neka.
mandwa kyeno omanyi oli ayangwira mwana mandwa kyemuluma lubaale gwe twayo kyaleese obuzibu bamwokya neyerippa mutuba omwana n'atandikira awo omwana takyamanyi kati munnange oluvannyuma yafunamu ekyekango oluli muganda we bweya kati maama bamugamba maama ali wano omwana we yamugwako edda luli alowooza omwana kyekango kyekyajja era okuva muganda we lwe yafa kyajjanga kyekango koyini wangi koyini eryo ddalu oyo mwana mulalu eyo endalu gyolabirako ddala ekyo kyekango endalu gyoyita ekyekango nkoyini webikke laba ekiri wano ye gwe kanovaawa ndi wano omwana ntawanya ndinga abagenyi oyo kakati ewaka balinawo olutambula maama amugane naawe ozunga nnyo omulwadde andi bubi abagenyi mba nina okubalamusa naawe obeyuka wamugumya baba mwana omanyi omwana yabatabukira kati olugambo lutandise okutambula ku kyalo omwana omukazi yayokya lubaale n'aleeta obuzibu atawo mulimu lubaale nga kikongo ajja muliro gwa tanuulu obulwadde kuba bo tebakkiriza abo twabagamba dde omwana yamukebedde eyo mandwa ye mutawaanya eyakipakuzi waliwo emandwa epakula kati yamupakudde naye tubagamba obwo obulwadde buganda baganya owulira wabba bagamba ebyogundi balowooza nyo balimba taba takujjukira abutika munange tugezezaako muyita naye omwana nga ali atulabyeko tulinga baatalabangako omuyita n'abutika amatama boogera ngaomwana afa balemeddwa okumujjanjaba agamba ni kati kankubuulire bati abantu bamala okuleka ni bafiirwa abaana baabwe ne bamala ne bawoowoola ne bakaaba oluvannyuma olw'abaana baabwe nga bamaze okuba ne babafaako so nga omuntu abagamba nti omwana mwe mulwadde mumujjanjabe nga batunula butunuzi va ku bibambulira ono kwate kubo ne yeeyongerayo kati omwana alandise kulya muddo mukalu nga mbalaasi manye embalaasi teyagala mubisi ogwo eyagala mukalu ye beewulira ngaerimu akalere Mado. Ladies and gentlemen, kino kye bayita obuwumba tuutu Mado. Omwana ng'azingazinga engoye z'abakadde zonna ezali kwaya ng'azitimbula nga iwe maama agenda okujja wanje abiseemu embeera bwetyo bweri yayize n'okwebaka ku ttaka kaakano yeebase mu ddalu lye Mado naye ssebo ekifuba si kiralu kati aba yeebase maama ogenda okujja gwe sise Cecilia akojoye Cecilia abyonoonye omwana ogenda ate omukojo ogw'omuntu omukulu bannaye guba gukyuma ekikyumo olaba mwana muto yakojowa n'osenguka mu nju naye mwana nkoze ekizibu anti nze nkizaala yakiwongerera yakojoye kyakojoye efirimu egenda mu maaso eno gye bayita ebyembi unfortunately maama anaakola ki kwe kutandika mukazi wattu asiimule mukojo gw'omwana omukulu bulwadde buli muno nkabootongo sumaama wairindi sumaama munnange maama ng'agenda maaso amajaawo jangu naabe akiyigiriza okugenda emanju kigudde eddala bwe ebyaddala
Mama yasooka ne yeebuuza omwana ono kiki ekibadde. Oluusi ng'omuntu omukulu otandika okwebuuza ye Mukama Katonda wa we nagenda obubi, kubanga ensonga ezimu zibaawo lwekyo. Naye ng'omuntu omukulu olowooza, abamu n'apima, abamu n'adduka oba n'apaala n'alowooza oba abantu bakukyala be batamwagaliza be bamulogedde abaana be, kubanga oli omukulu yasooka okufa, yasangibwa ku kkubo ng'afudde, tebaamanya kyamutta. Kumbe eddalu lino liva ku kusirika olugambo. Yagaana ofulumya olugambo, ate nga yayinanga olugambo. Kyova olaba yasooka kufuna kirooto ng'oli amutu gamugamba nti wayi tobuulira maama nti ngenze wano kono nti nja mubuulira. Olaba olwo olugambo wali osobola okwogera, naye kiri kye yasirikira kyamuletera okutugwa, kubanga yalina okukola olugambo lw'ataakola. Sinavaamu okuzunga busunzi, nsunga wano ne wali. Maama yanoonya buli kimu kyonna ekiyinza okulabika ni kiyamba. Omwana alemye okutere. Omwana yagaana okulabika ni afunamu akamunyeenya. Laba nzize wano. Era buli kaseera ompeyo ngene ntaasa omwana. bambi agamba nti singa asobola okulabika ni afunayo kadagala, ono n'amuyamba naaba ng'asobola okulabika ni akola ki, ataasa omwana we. Kekawala kange Namugamba naye mwana wange gwe nnina omanyi yoyo yekka gwe nnina. Amagezi genda okuwa. Nkeni omanyi? Omutwalo omunaanize ku malalo ga muganda we. ekyo olaba ki? Ono yamugamba nti omwana amutwale amusse ku malaalo. Ono yamanya atya? Azamugamba ddagala. Namuga agenda okola ekyo. Tusaba amagezi amayanga nigantu. Kati ago genkwadde ogaganya oyagala malala. Tunya amayanga nugaganya. Sooka ogenda olaba aga amagezi. Uganda linkirabyeko. Nze kyoliko kati kyendaba kyoliko nze nabirabako, ogenda okola ekyo. Niwe muyita. Nete kitagisa taata we. Kukwata mwana wo twala ebbafu omunaazi nga tatweta nadda. Ekyo kyangu? Ugenda langu mwana we yateredde. Ogwo omuzimu gwa muganda we gumuli. Ono yamugamba amunaalize ku malaalo ga muganda we ssebo. Ale munange. Gwani wogambye. Nange Kale munange ale naakola ki? mwana agenda kutereera. Namuga gwe tofaayo, mbu muzimu gwa muganda we gwe gumuluma. Muzimu gwa muganda we gwe gumuli obubi. Kati n'olw'ensonga eyo genda maaso n'ekyo. Munnange. Amagezi genda okuwa. Kwata omwana oyo. Ajjukira ebigambo munne bye yamugambye. Nete kitagisa taata we. Kwata mwana wo. Yamugambye akwate omwana agende amunaalize ku malaalo ga muganda we. Ino langu mwana we yateredde. Kati ono kyasinza okulabika ni ati omwami wanaamusanga ng'anaaza omwana oli ku malaalo taakiyite busezi. Naye ate era omwana omuwala asera na nnyina. Ky'oba olaba oli yamugambye nti taata w'omwana n'agenda okudda nga gwe omwana wo maze omwenaaliza. Era ajja kutereera ogwo muzimu gwa muganda gwe gumutawanya, nze nali nkirabyeko. Jjukira abaana bano baali bakwatagana nnyo ne baaba we. Kati maama oluvannyuma lw'okulabika ni alowooza ekigambo ekyo. Nsa piano. Essanyu lirina muganda wange. Nsa piano. Nza kutayagala kiwala ekyo boyo. Ebo ikiremeramu. Gomwe essanyu lendiko. Kali nsa piano musanyufu nnyo, alina ekiwala kye yafunye. Baba. Ina kitula. Ngondo nida akauso. Sole kinaye. Sole kinaye. Nsa piano. Essanyu limutta. Yafunye ekikazi. Kikazi ki kye yafunye? Kaakati munnange. Kazi munange. Omwana ye mulabi. Mwali mutambuliddeko ku mwana oyo. Tutambula. Maama buli ajja bamugamba ni mwana mutambulire. Galadagala awo.
naye ne bamala ne bagamba tulina kugenda mu rehab enene esangibwa e Kenya naye akasente nako katuweddeko naye ne bagamba bwetusiga abasawo b'eddwaliro mama bamubuuza bali otambuddeko yagendayo ku ddwaliro lyawa emulago kati bamusindika mu bano bakatwewungu department ekola ku bazonto omwana ono zontala era obanga ku bulwadde obugu bw'eddalu bwe bagoba n'ebutabika ne bagaba mutwale e Kenya omusenze omwana yeyajja ali eri kani nga mugamba nisooka ove ku ebyo omwana omusajja nanogera obudagala webu kani nga mugamba nti munnange omusenze nagendayo ono omwami ono omwana wange nga yali abuguma omusenze mwana oba yali yakuba radiyeta kati yali abuguma nk'ebyo omusenze radiyeta n'agizibikira likali etonnya yingini n'esibibwa omwana teyaddamu kwekyanga kange nenjira mu budaabuda mpola ale bwe bamugamba ku by'okuloga nga afunamu ekirowoozo ekirala annange tugenda maaso talina kyeyagezezzaako ye maama nagambye gwe bayita Babala Caroline Oligino Nemus abalaba emiriraano emibi tujja kuba tubala ne mu sinema ez'enjawulo endala kati munnange ogenda okudda eno Nsappiano omuwala oli gwe twamulaba naye okutandika oluberyeberye omuwala gwe yali afunye ye muwala y'ono gwe twali twalaba nga yakola ki yafa we twatandikidde sinema kati era agenda maaso omwala ono gwali naye kyokka ewaabwe bakaaba amaziga mayitirivu mwala bamuziika naye waliwo ali eno eyewaana mu banne yafuna ekyuma kye yafuna lwakigaa tugende awutu kimugamba basinkane wano mu ggwafu ekyuma kino ekitagenda ku biiki ekyuma eky'omunsiko kyuma kikino kati ogambye eki mbadde nange njagala kukola ki kuba kati bbanga lyonna omuntu awandiikako nedda ebyokuwandiika ogira obireka Nsappiano ayagala kuwandiika ki kino laba ono laba emimwa giringa gye bageyezza ate no ssebo omwana omuto omuwala bwagwa eddalu atandika okufaananira ddala kitaawe omulaba omulengera eddalu limuli bubiri mu ttaka limu agenda okulira ebbugumu era n'alaba omukeeka nga kyekyambala ekinene kyekyambala ekituufu alo ozannya n'okuzannya munnange maama agenda okunoonya omwana omulalu bamuleka yeka nga tali kumuguwa abadde akireetedde obuugi kimazeemu omusubi kigenze kyambadde omukeeka kati agenda oyita mutabani we Yoramu ng'amulaba owa Yoramu ono alazeewa mulese atudde wano engoye aziggyemu awumanya eddalu likuze the dalu is very old now and some